Emmotoka eno eya buyonjo ababbi b'ebisolo gye babadde bapakiramu ensolo ze babba ku batuuze ekyegeegwa era ne ku luno poliisi okubagwa mu buufu babadde bapakiddemu nte. Abakwatiddwa lubona kuliko Bernard Tumwesigye, Moses Mugisha ne Mathias Byamukama era ababiri ku bo bakkiriza ogw'okubba ebisolo era eno bategeezezza nga bwe baagibbye mu ggombolola y'e Kasambya. Twagisiba amagulu twagita mu buutu twagireeta asikia emyaka ebiri ninyibindi. Ye Mathias Byamukama yaliko omujaasi w'amagye n'aganyuka ebyokubba ente abyegaanye. kinyine kinkumanya nyonyingeza. Omuduumizi wa poliisi ekyegeegwa Benoni Byamukama ategeezezza nga bwe baludde nga baliyimisa ababbi b'ebisolo oluvannyuma lw'obubbi bwabyo okweyongera mu disitulikiti eno. Tubadde tukola ebikwekweto by'ababbi b'ebisolo bapakira mu moroka ate si moroka enene zikanta bapakirawo mu moroka obutono mu buutu mu mito tuli mu kunoonyereza tugenda batwala mu kooti nga tumaze investigations zaffe. Kati poliisi eyisizza ekiragiro obutaddamu kutambuza bisolo okusukka ssaawa emu n'ekitundu ez'akawungeezi n'okuba n'ebiwandiiko ebitambulizibwako ebisolo. Paka ssaawa mu kitundu ez'ekiro teri kisolo ekikizibwa kutambula. Kati nga zino twazikutte essaawa 9 gw'ekiro. Ente ennamba ogiteeka mu kakka ne bagiteeka mu buutu kebe nga nnumye yenkanaki wekanga nga bagitutte. Nate kyewuunyisa mulimu abantu abakolagana nabo abalala n'osanga nabo nga balina obuyinza mu gavumenti naye ate badependinga ki ababbi.